Omusajja oyo gwe mulaba mu kavidiyo ako n'ebifaananyi, mubbi yazze ku National Curriculum Development Center NCDC n'alabiriza ofiisa ng'afulumyemu mu ofiisi n'ayingira n'abba laputopu eriko waka mungi akwatagana ku curriculum. Omusango guli ku poliisi y'e Kyambogo University. Bw'oba omumanyi oba ng'omanyi gy'abeera, tusaba otuyambeko okumufuna ng'otemya ku poliisi ekuli okumpi oba okube ku nnamba z'essimu ezo eziri wansi wa kavidiyo. Ekirabo ojja kukwasaako emikono ebiri. Tweyanziza. The man shown in this video is a thief. He stole a laptop from an office at the National Curriculum Development Center, NCDC Kyambogo, yesterday. The officer had stepped out of office shortly, and then this thief picked the laptop from office. The case was reported to Kyambogo University Police Station. Any information leading to his arrest would be greatly appreciated, and a big reward awaits. Thank you.